tugenze ku Maryam ne tulaba nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindikanga zimalayika okubeera nga ziteekateeka Maryam ku nsonga ennene gyali akola ki, yali ayolekedde ensonga y'okubeera nti agenda kufuna omwana mu ngeri y'ekyamagero. Omwana otaliiko taata, mukyala mulongoofu, abantu bagenda kumwogerera. N'olwekyo alina okuteekebwa mu ngeri ey'enjawulo, abeere ng'ensonga eno egenda okubeerawo ng'amaze okukola atya, ng'amaze okugimanya. Agenda kwogera eri abantu fil mahdi ng'akyali mu kibaya. Ago mawulire gazze eri ani? Eri Maryam alayha salatu wassalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tukyagenda maaso ne qira'a gye twakomyeko mu musomo gwaffe ogwedde. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أو تواربيو. نتولى نti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula okusaba kw'omukyala Hanna okubeera nga omwana ono omuwala abeera mwana omulongoofu atagenda kubeera nga akosebwa shaitan. Era Allah nga bwe kiri nti ja'ala min kulli shay'in sababa, buli kintu kyonna kituteekako ensonga kwakiyisiza. Omwana ono yamuteeka mu mikono gya Zakariya alayhi assalatu wassalam, n'abeera nga ye yamukuza. Kullama dakhala alayha Zakariya almihraba wajada indaha rizqa. Twalabye emisomo egyawedde nti nno omukyala ono Maryam kasita yakulamu n'atandika okutegeera, yafuna endifa olw'edduweeri, yafuna endasi y'okubeera nga asinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga yeyawula ku bantu be, n'afuna ekifo ekiri special nga kikye we yabeeranga ng'asinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur fil kitaabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Maryam yafuna ekifo ku ludda olwa ebuvanjuba olwa Baiti al-Maqdis, n'abeera nga we yateeka ekifo kye ekyo. Kakati Zakariya yagendangayo buli kaseera okusobola okubeera nga akola obuvunaanyizibwa bwe. Bwe yatuukangayo ng'asangayo riziki. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa. Buli yayingirangayo ng'asangayo riziki. Kitegeeza nti buli kaseera yasanga ng'embeera etali ya bulijjo, naye n'asalawo kutwala obuvunaanyizibwa abeere nga abuuza omwana omuwala ono, ebintu bino bivaawa? Anna laki hadha ya Maryamu, anna laki hadha, owange gwe Maryam, bino ate byawa, bivaawa? Qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisab. Maryam n'amugaa nti bino biva eri Allah subhanahu wa ta'ala, mazima Allah alabirira abaddu be mu ndabirira etaliimu kubalirira. Naam. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. tulabye musomo oguwedde nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula nabbi we Zakariya alayhi assalatu wassalam, era nga yali mu ssala malayika n'emukoowoola, era twalabye ebyokuyiga bye tujja waawo.
anna allaha yubashiruka biyahya musaddiqan bikalimatin min allah وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يewunya Zakariya alayhi assalatu wassalam olw'ensonga nti mukyala we yali mugumba, naye okwewuunya okwo tekujjawo yaqin, kubanga yaqin yeyamusindika okusaba Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'ekyo ng'akimanyi ndi mukyalo ye muki mugumba. Naye abaddu abo babanga ne hiwar ma Allah subhanahu wa ta'ala, babanga ne uns tukite tutya, bafunanga obuwoomerevu mu kwogera wakati waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Buli bafunanga chance okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala obubaka bwonna bakozesanga akakisaako. Twalaba nabyani nabbi Musa alayhi assalatu wassalam bwe yali ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala, engeri gyatwala kalam ebigambo ne biwanvuwa mu mbeera efaanaganako bwetyo, n'agattako n'ebyo Allah byali takoze eki byali tamubuuzizza. Kakati mu ngeri y'emu ensonga bwe yajjanga nga bayina sharafu y'okwogera n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, imma butereevu oba okwogera ne malayika ereeta obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala, biyambisanga chansi efaanaganako bwetyo. Kakati mwebyo byeyayogera, ngenda kuzaala ntya omwana nkaddiye, mukyala wange mugumba. Allah n'amwanukula n'amugamba kyowekitiibwa Allah akola kyakoze eki, akola kyayagadde. Qala rabbi ja'al li aya, mulizi wange mpayo akabonero. Qala ayatuka alla tukallima nnasa thalathata ayamin illa ramza, ogenda kubeera nga toyogera n'abantu ennaku 3 okujjako nga olaza buki, olaza bulaza. Naam. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Kakati genda ku Maryam alayha assalatu wassalam, naye nga tetunnagenda ku Maryam tulaba wano nga Zakariya aleese amawulire ag'essanyu eri abaana baki, baana ba Isirayiri. Mwebyo yabalagira kwe kubeera nga bayitiriza nnyo okusaala ku makya ne kawungeezi. Wano ba ulama bajjawo istimbaat nti essala y'abaana ba Isirayiri yabanga ya ku makya naddi ne kawungeezi, basaalanga ku makya ne basaala ne kawungeezi. Wallahu ta'ala a'lam. Gende ku Maryam. Naam. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Tugenze ku Maryam ne tulaba kyetwalabye dda nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindikanga zi malayika okubeera nga ziteekateeka Maryam ku nsonga ennene gyali akola ki, gyali ayolekedde, ensonga y'okubeera nti agenda kufuna omwana mu ngeri y'ekyamagero, agenda kufuna omwana ng'omwana otaliiko taata, mukyala mulongoofu, abantu bagenda kumwogerera. N'olwekyo alina okuteekebwa mu ngeri ey'enjawulo, abeere ng'ensonga eno egenda okubeerawo ng'amaze okukola atya, ng'amaze okugimanyaako. Kati malayika zajjanga wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, wange gwe Maryam inna Allah astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisai ala alamin. Yemu ku adilla kyowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasitula Maryam ku bakyala bonna be yatonda mu nsi, wastafaaki ala nisai ala alamin, Allah akusidde ku bakyala b'ensi yonna. Naam. Kakati abalaba nti nno waliwo abasituka ku Maryam baga nisa alamina, yani alami zamani mu kiseera kyani, mu kiseera kya Maryam. Naye bw'otunuulira adilla endala ziraga nti nedda mutlaqan. Naam. Okuviira ddala ku ntandikwa y'okutondebwa kw'edduniya okutuuka ku nkomerero, Maryam ye mukyala asinga abakyala bonna enkizo. Kati malayika zimugamba nti inna Allaha astafaaki, al-istifa ki okusitula, baga nti Mustafa, gwe tuyita Mustafa, abeera Mustafa.
kati Mustafa kitegeeza ekintu ekisitule. Naam, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina, yani rafa'ana alawna. Naam, ekintu ekisitufu mazima Allah akusitudde akujje ku level y'abantu abasigadde. Istafaki wa tahharaki, nakola ki? Nakutukuza. Naam, wastafaki ala nisa'i alalamin, nakusula ku bakyala bonna. Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wano tuyigawo nti Allah bwakuwa ekyengere ekyeddiini, Allah yagala obeerenga ddala osoolooba naam mu ddiini. Allah bwakuwa ekyengera ky'okubeera talibu ilm ku kyalo gw'osinga abantu irimu, ayagala obeerenga gobasinga okubeera bize mu nsonga zaki? Mu nsonga za ibada ez'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ddala ng'obulongoofu bukweyoleseeko. So si kubeera nti nno olina ekyengera ekinene bwe kityo, Allah akuwadde gw'osinga abantu irimu ku kyalo, gw'obasaaza, gw'okola otya, ate nga bakulengera muwali mugundi ku ludo. Obanga Bilali bwe yatugambye nti nga mu nsonga za ibada gwe baaka bencha, nedda, yo si enkola entuufu. Oteekeddwa okubeera nga bakulaba weekutte ku swala. Si kintu weekutte ku swala nti kubanga gwe imaamu gw'olina okubasaaza. Nigga haqiqatan weekutte ku swala mu ngeri ey'okubeera ddala nti oli musajja munnaddiini. Naam, bwe kuba kusiiba, bwe ziba ibadaati ezisigadde, beera nga oli kifaananyi. Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Lwaki? Inna Allah astafaki, Allah akusitudde. Naam, wa tahharaki, akutukuzza. Wastafaki ala nisa'i alalamin. Allah okubeera nti agambye wa tahharaki, yani amutukuzizza mu nzikiriza. Naam, enzikiriza mpitirivu obuyonjo. Ekyokubiri, amutukuzizza mu kubeera nga la tudannis nafsaha bil maasi, tali mu abo abeewalaga amaki? Amazambi. Amutukuzza n'empisa, amugjeeko empisa ez'ekikopi, empisa ez'abantu abanyomoofu, wabula n'abeera nga buli kintu kyonna ekisobola okukendeeza mu kiima ye, mu kitiibwa kye, Allah kikoze eki? Allah kimugjeeko. N'olwekyo naawe ekyengera ekyo, ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kino mbaka waffe alayhi salatu wassalamu kye yakola. Bwe yasaalanga n'abeera ng'obudde bwonna ali mu ibada, hatta ashfaqat alayhi Aishatu zawjatuhu radiyallahu ta'ala anha. Aisha n'atuuka n'okubeera nga kati ya Rasulallah, Allah yakusonyiwa ebyakulembera n'ebikola bitya? Ng'ate ibada z'okola oli mu kweadhaba, hatta tatafattar qadamahu, waliwo baga nti okutuusa ebigere bye lwe byavangamu omusaayi. Ekyo si kituufu. Naam, kwegamba okutuusa ebigere bye bwe byatuukanga ne bimufuuyirira ne bikosebwa. Naam, n'atuuka okubeera nga abikosezza olw'okuyitirira okukola ki? Okuyimirira. Yamugambanga atya, ya Aisha afala akun abdan shakura, sigwana kubeera muddu eyeebaza ekyo ekyengeri ekinene Allah kye yampa. Naam, yensonga lwaki ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala biyasanyusa nejjana nga bikyali biramu, byasigala byebikutte ebbendera y'obulongoofu hatta amaatu okutuusa nga bakoze eki? Kubanga omuntu bw'afuna okumanyisibwa n'alaba Allah wamutadde mu kusooloba ku nsonga z'eddiini, ekibanjibwa ku ye kyeki? Kwe kubeera nga akuuma ekyengeri eky'obutiribiri, ategedde nti wano nange wenfunidde obukulembeze. Idhan obukulembeze buno nyina okubunyweza haqqan wa sidqa, hissan wa ma'nawiyya. Naam, munda munze ne kungulu kuki? Ne kungulu kunze. Naam, dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk. Teyaliyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bino nga bibaawo. Naam, yaliyo? Teyaliyo. Emyaka 600 bino Allah abissa ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kikyategeeza wano ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abange mmwe ba Bani Israel, ebintu bino tembimanyi, ebintu bino ebyogerwako abo bannabbi tembamanyi. Omusajja ra'i ghanam, omusajja abadde omulunzi waki? Omulunzi w'embuzi ng'azirundira Abakuraishi mu Makka, tasomangako mwenna mukyegattako. Ebintu bino bidikka wa tafasil, ebintu bino byabannyonnyola bye muwulira obubaka buno bw'abaleetera in details, nga takoonako bikooni nti abiwulira bulizi ku street, ne n'abibaleetera mu ngeri ey'enjawulo.
temuliimu bujulizi gye muli obubalaga nti nno ono mubaka wa Allah yamusako obubaka buno kitegereka dhalika min amba'i lghaibi nuhihi ilaik wama kunta ladayhim tewaliyo idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam tewaliyo nga bakuba akalulu ani agenda okutwala ani agenda okuwola maryam waliyo tewaliyo idhan bwoba tewaliyo hadha dalilun buno bujulizi gye muli mmwe abakimanyiko mu bitabo byammwe abakiraba mu injili abakiraba mu siira w'eddiini yammwe abange mmwe abagamba nti mugoberera Kristo bujulizi obulaga nti nno ono mubaka wa Allah tabaraka wa taala sidiqan ataliko kakunkuna konna kubanga tewaliwo ngeri yonna gy'abadde ayinza okutegeera bintu bino mu buki mu mbeera efaanaganako bwetu dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim idh yakhtasimun wama kunta ladayhim idh yakhtasimun kitegeeza nti nno okusika omuguwa kwani atwala maryam kwali kw'amaanyi hatta Allah natuuka n'okuteekamu wasifu ya khusuma okukaayana baatuuka n'okukaayana nze mutwala kale tukuba akalulu ke kaba kasalawo onaamwagala yali mwana wa munene mubo mwana wa Imran yafudde buli muntu ayagala afune sharafu y'okuza muwala wa Imran bannange tetukyawagana tukuba akaki ne bakuba akalulu wakafalaha Zakariya nikakwata Zakariya nabiranga yakuza omwana ono Maryam alayha salatu wassalam naam idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin era malaika zikyakola omulimu guli ogw'okubeeranga ziteekateeka Maryam alayha salatu wassalam zajjanga bwezigenda bwezimalawo akaseera bwezikomawo wahakadha kati ku luno zimuleetera amawulire wali zaali zimulaga nti Allah amusitudde amwawudde ku bakyala abasigadde kakati okusitulwa okwo kwasituddwa waliwo ensonga yeeno kati zireeta amawulire gano mawulire g'ekyo ekigenda okujja mu maaso inna Allaha yubashiruki Allah kwa mawulire agessanyu ye mwana agenda okuzaalibwa alina ekitendo kino wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin omwana ono alina jaha kyeki status alina ekitiibwa agenda kubeera mwana wa nkizo wajihan fi dunya agenda kubeera wa waggulu mu nsi haqiqatan Isa ibn Maryam Allah yamustura mu dunya muno sibwe kiri wa fil akhirah ne kunnaku lw'enkomero bwatu bwagenda okubeera Isa ibn Maryam wa fil akhirah wa min al muqarrabin alimu abo ab'okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala mu bannabbi bab'ebitiibwa mu bamalayika ba Allah b'ebitiibwa naam alimu abo agenda okubeera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala ago mawulire gaze eryani eri Maryam عليه الصلاة والسلام نعم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويكلم الناس في المهد wakahla Nabbi Isa alayhi salatu wassalam agenda kwogera eri abantu fil mahdi ng'akyali mu kibaya kati munjogere nnyangu ng'akyali mu ngozi gye tuyita baby so muganda agiyita ngozi kati omwana oyo ali omwo omulere kojja Lukumani Segawa ewekesebwa yani eyemabega sese eno ensi tule wano mugundi kamusa igise taji la harusi banna basaka bali banatugira almuhim omwana agenda kubeera nga tannatuuka kubeera mu abo aboogera bal
tumulaba nga agenda kwogera nga yakazaalibwa immediately n'atandikirawo ki okwogera. Mariyamu ekyo takiikanga naga nti nzadde kasambwa, nzadde kazimu. Naam, waliwo ebyenjawulo ebigenda okubeera ku mwana ono, malayika zimuteekateeka ku bintu ebyenjawulo ebigenda okubeera ku mwana ono. Kitegereka? Ekisooka wayukallimu nnaasa fil mahdi, agenda kwogerako eri abantu ng'akyali mu kibaya, ekirira kikyaliko. Yobbode egenda kusigala ng'ey'abantu abasigadde. Tugamba nti yaliko kiri kireyinibo kyolengera ku mutwe gwa gundi gwa ebifaananyi by'abakrisitu ebyo, ekintu ekyokumutwe okulaga enneema. Mu bisigadde mwana ng'abaana abaki, wabula taliiko taata. Naam, waja'alna ibna maryama wa ummahu ayatan. Naam, nga bwe tugenda okulaba mu maaso. Kabonero, obubonero Allah bwe yatulaga taliiko taata. Ekyokubiri agenda kwogerako eri abantu ng'akyali muki, ng'akyali ku mbeera efaanaganako bweti. Amma ebisigadde mu kuzaalibwa alinga abaana abasigadde. Naam. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Omulezi wange ngenda kufuna ntya omwana nga sirina musajja. Kino kitegeeza nti nno yategeezebwa mu ngeri entongole, mu ngeri enki entongole, nti omwana ono tagenda kubaako musajja. Otherwise ekyokumubashara nti agenda kufuna omwana erinnya lye yeegunti tekijjawo musajja. Kitegereka? Naye kitegeeza nti yategeezebwa nti omwana ono agenda kuzaalibwa nga taliiko muki. Kati kyava yeewuunya, anna yakunu li waladun, nfune ntya omwana ono walam yamsasni bashar, ng'omwana ataliiko taata. Kigambo kyewuunyisa, kyewuunyisa. Nfune ntya omwana nga sirina ki, nga sirina musajja. Kifulumye ku mbeera eyaki, eya bulijjo. Naam. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti kadhalika Allahu yakhuluqu ma yasha. Kwata omusitale oguteeke ku kigambo yakhuluqu ma yasha. Bw'atyo Allah atonda nga bw'akoze eki, nga bw'ayagadde. So si azaala nga bw'ayagadde, wabula yakhuluqu ma yasha. Allah atonda nga bw'ayagadde. Idha qada amra, bw'agamba kino kibeere, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Agamba bugambi nti ba, nekikola kitya, nekiba. Owekitiibwa Maryam yeewuunya engeri gy'agenda okubeera nga afuna omwana nga tasoose kubeera nga abeera n'omusajja. Twagambye nti wano waliwo ekyokuyiga nti malayika zaamutegeeza nti omwana ono agenda kumufuna nga talina musajja. Kakati yeebuuza agenda kufuna atya omwana nga talina musajja. Kifulumye ku mbeera eyaki, eya bulijjo. Qaala kadhaliki, olabye khitaabu ya mukyala eriko kasra, ate wali ku Zakariya kwa kyabadde kitya kadhalika. Qaala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wano Allah subhanahu wa ta'ala aganti yakhluqu ma yasha. Ekigambo yakhluqu kiteekeko omuki, omusitale. Kitegeeza nti nno ono byonna ebimwetoolodde ebyewuunyisa, entondebwa ye n'ebyamagero bye tugenda okulaba tebimufulumya ku kubeera nti nno makhuluq, kitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala. Qaala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amra, bw'aba yagadde ensonga ebe, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Agamba bugambi nti ba nekiba. Eyo kun, naam, Isa agenda kutondebwa na kun nga bw'owulira ekigambo fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah agenda gamba nti ba kibeere nga bw'akoze eki, nga bw'ayagadde. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ekyo ye kalima wonna wogenda okusiŋŋana mu Qur'an
Isa ngayitibwa kalimatullah, ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala, yani khuliqa bikalimati llahi subhanahu wa ta'ala sharifa kun, yabeerawo n'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti ba, n'abeera Isa ow'ekitiibwa. Allah bw'atyo bw'atonda. Lwaki Isa afuna kalima, abeera kalima? Naam, kubanga okubeera ntalina taata kitegeeza nti ekigambo ekyo kun ku Isa Allah akitaddemu embeera eyaki ey'enjawulo, ekifulumiza ku bantu mu ntonda gy'abatondamu eyaki eya bulijjo. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kitegeerekese bulungi? Naam, genda maaso. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Nemu ebyo Nabbi Isa alayhi salatu wassalam byagenda okubeeranga alina, kwe kubeeranga yuallimuhu alkitaba walhikma. Wano kitaaba siye Tawrat, wano kitaaba siye Injili, wabula alkitaba eri makulu gennyini nnyini ag'okuwandiika n'okusoma. Tagenda kubeera ummi ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi kuwandiika, la wa innama onagenda kubeera nga amanyi okuwandiika, agenda kubeera nga amanyi okusoma. Wa yuallimuhu alkitaba walhikma. Hikma kiki? Naam, okukenkuka ebyo biri mu ddiini, asraru sharia, wattawrata walinjili. Kufudde dalili eraga nti wali kitaaba gyagenda omusomesa ki? Kuwandiika, kubanga wano Allah atuleetedde Tawrat, agenda musomesa Tawrat, walinjili amusomesa naki? Ne injili. Ekibuuzo, lwaki amusomesa Tawrat? Ansa twagifuna mu misomo ejaggwa mu Ramadani eyaggwa. Lwaki Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ng'ate Allah agenda kumuwa injili, lwaki ate agenda kumusomesa Tawrat? Ani ayina ansa? Naam, Sheikh Jaafar. Naam. Naam. Aha, olw'ensonga akyali min anbiya'i bani Israil. Nabbi Isa tannafuluma kubeera mu bannabbi ba bani Israil, ate nga bannabbi ba bani Israil bonna bali ku kitabo kimu, Tawrat. Era ye yali sharia ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, yali ki? Yali Tawrat. Allah yagamba nti inna anzalna Tawrata fiha huda wa nur yahkum biha النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يحكم بها النبيون بالنبيون أبجا ولفنوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام باسقلك الشريعة يا النبي موسى عليه الصلاة والسلام إلا ووينيني ويوغيندو كفكروا منويرا أغيندو كجمع بانتو تبانو بجوز songa nabo baana ba Isiraili. Naam, bano ba Christians. Naam, songa nabo baana baki? Baana ba Isiraili. Kye kigenda okuleeta omutawana kyetoolerawo wenyini nyini awo nga bwe tugenda okulaba mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa yuallimuhu alkitaba walhikmata, Allah agenda amusomesa okuwandiika n'okusoma. Wattawrata, amusomesa Tawrat, akenkuka amateeka gaayo, abeere mukugu mu mateeka ga Tawrat. Walinjili, amusomesa naki? Amusomesa ni injili, ekitabo Allah subhanahu kyagenda okumusaako nga mulhaqu bittawrat, nga injili kitundu ekyeyongedde obweyongezi kuki? So singa muhaimin ala tawra, nga sinti injili ez'okujjawo Tawrat. Kitegereka? Ali oyina ngontunuulidde, oyina kyagala okugamba? Anti seeka ku bino byennyini bye tuva okusoma bineewunyisiza nnyo. Byosomeseza binnyini bye tusanga nga Qur'ani ebirambika bulungi. Nze naliko mulokole nga sinaba kusiramuka. Ebyo byennyini biri mu Bayibuli mu kitabo ekya Matayo 5:17 nga Yesu agamba nti sajja kudibya by'amateeka agaakulembera ebyali mu bitabo bya Musa, wabula najja naye Tawurati, wabula najja kutuukiriza. Bw'osoma n'okkirira paka ku vaasi ey'abiri n'agamba nti yenna alidibya etteeka lyonna ne bwe liba nga lyerisembayo obutono. Ekyo nga tanakyo yagamba nti eggulu n'ensi byonna nga biweddewo tewaliyo tteeka na limu lirikendera ku mateeka ga Katonda ge yaleeta. Naye n'agamba nti yenna alidibya etteeka ne bwe liba nga lyerisembayo obutono taliyingira bwakabaka bwa Katonda. Naye weewuunya nti abo bennyini abakutte ebyo okumanya nti kye baliko si kye kituufu bakulaga nti bingi
bye banyooma ne bagamba Yesu yajja kukyusa ffe tuli ku ndagaano empya biri byali bya ndagaano nkadde ku baana bannabbi Musa baani ffe wano tuli ku Yesu byakyuka naye weewuunye subhanallah nabbi Isa alayhi salatu wassalam songa sharia nabbi Isa alayhi salatu wassalam ye sharia ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam obaano wenyini nyini olw'obukulu bw'ensonga egyo tugendako mu maaso tusome ayati za Maida naam ezo tulage wantu wano tuveewo omulundi kubanga tugenda kuwetaaga nnyo mu maaso seeka suratul Maida anamunya inna anzalna at-taurata naam soma awantu naam إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء wano ayeno ne ayati essatu obenya eziddako twaziwa obudde bungi mu misomo egyakulembera n'olwekyo tugenda ku kigero kyokka kye twetaaga wano ate walekyo kulya buno omusomo bwe tuliko kyetwagalawo wano Allah gati inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur Allah yassa tawrat ngekubyeko obulungamu n'ekitangaala tawrat naam Allah yagiteekamu amateeka agali mufassala nga buli kintu kyonna ekikwatagana ku nzikiriza mwekiri ekikwatagana ku maw'idha okubuulira mwekiri wa tafsila likulli shay'in amateeka agakwatagana ku fiqhi naam fiqhi waabwe bafuna batya wuzu basiiba batya bawasa batya basuubula batya byonna ebifaanako bwe bityo byonna byalimu muki nga kitabu ekijjuvu ekimala okubeera nga abaana ba Isirayiri ebbanga lyonna batambulira ku kitabu ekyo kitegereka nekitegeeza ki bw'obuuzibwa kitabo ki ekisinga okubeera ekyenkizo mu ddiini y'obusiraamu oluvannyuma lwa Qur'an ekitabo ekyo ki ye Tawrat kitegereka lwaki Qur'an yakulembezebwa ku Tawrat yajja nebeera muhaimin ala yesh ala Tawrat yajja nesangulawo Tawrat hate Allah aleeta amateeka ng'aleesa agali akmal aleesa ekijjuvu ng'atege mateeka agabuna buli society yonna so nga bino ebito byali bya babani Israel kitegereka kakati yahkum biha nabiyuna bannabbi bonna baalamuzanga ekitabo ekyo at-Tawrat genda mu maaso ndoze ayiddako tugibuuke tugende wano waqaffayna ala atharihim naam وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه kakati wano nabbi Isa alayhi salatu wassalam Allah atulaga nti nabbi agenda okusembayo mu ba anbiya baba bani Israel waqaffayna ala atharihim idhamirihim iddakuchi iddakubo bani anbiya bani Israel bannabbi babana bachi ba Isirayiri qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam naam yajja nagoberera amakulu ye yaddako oluvannyuma lwabwe kyokkeera nga kirimu amakulu qaffayna ala atharihim okubeera nti yagenda okukomera ddala ku buufu bwabwe bi Isa ibn Maryam lwaki kubanga mission muteeka ebirowoozo ku nsonga eno tugenda kwetoololerawo nnyo misomo egijja mu maaso mission yaleeta nabbi Isa alayhi salatu wassalam kwe kubeera wasita baina anbiya bani Israel nombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kitegereka yazzenga agenda okukyusa obwannabbi okubujja ku baana ba Isirayiri budde ery'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ekyo kimu Isa yaleese embeera egenda okujjawo okulamula kwa Tawrat naam abantu babeere nga badda ku nnamula ya Qur'an kitegereka Isa yazze okuteekateeka abaana ba Isirayiri okudda ku ekyo Allah kye yabasuubiza okuviira ddala emabega nti nabbi oyo agenda kujja mu bitendo bye agenda kubazza ku milla ya Ibrahim thumma awhayna ilayka
anittabi' millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin. uliza aya ilmu surat al-Baqara, wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, ababaweebwa ekitabo bakimanyi bulungi nam nti ge mazima gennyini agaava eri Allah. aya etegeeza ki? Kyekyali kimaze okubaawo. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alagidde abasiraamu bakyuke bava okusaala nga boolekera Baitul Maqdis, babeere nga basaala nga badde eriki? Badde eri Kaaba. Nabi Ibrahimu gye yatunulanga alayhi salatu wassalam. Kitegereka? wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, bakimanyidde ddala bulungi nti ago ge mazima gennyini agaava eri ani? Agaava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kiri mu sharia yaabwe nti ono nabbi bwajja agenda kubazza ku milla ya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kitegereka? No tugenda gaziwawo awo nawo mu misomo ejijja mu maaso biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kyenjagalamu wano nti Allah atugambye eti n'atuma Isa mutabani wa Maryam ala atharihim, ali ku buufu bwabwe kyokka nga kafaina abafundikira. Nam wa atainahu al-injil, Allah namuwa ki? Allah namuwa injili. Injili eyo ng'ejjuliriza nam erimul haqq bit-tawrat, eri kimu ku bitabo ebibalibwa ku tawrat. Eyo injili fi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat, era nga anywezaawo ekyo ekibadde mu tawrat. Kakati genda wansi وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله nakussaako gwe ekitabo. Ekitabo ki? Qur'an. Musaddiqan lima bayna yadayhi, nga kikkaatiriza. Kikola kitya? Kikkaatiriza ebyo ebiri mu bitabo byasiŋŋaanyeewo. Byebiriwa? Tawrat naki? Kikkaatiriza kitya? Tekirina kipya minanubuwaat, mu ebyo ebizimbirwako adiyan okufiira ddala emabega okutuuka ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bannabbi bonna ebintu bye bajjanga balaamira abantu baabwe ebitaayawukananga mu shariya, kubanga lwe ebintu ebyawukana mu nsinza, ne waliwo n'emisingi egizimbirwako eddiini. Kitegereka bulungi? Ebyo nga tebikola bitya? Tebikyukakyuka. Kati omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam azze kubinywezaawo. Ekirala wa muhaiminan alayhi, ebitabo ebyo agenda kujjawo ennamula, okuba nti ebitabo ebyo bye bikyalamula, agenda kubijjawo kibeere ng'ekikontanye n'ekiri mu Qur'an, ekiri ku Qur'an, ekiri mu Qur'an kyekola kitya? Kyekikulembezebwa. Wa muhaiminan alayhi, kitegeeza nti injili tiyajja na kitendo kya kukola haimana kuki? Ku Tawrat. Tiyajja kujjawo Tawrat. Yo Qur'an ezze wa muhaiminan alayhi, egenda kujjawo Tawrat, ejjewo naki? Ejjewo ne injili. Awo wenjagaddemu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era bwe tugenda okutandikira musomo gwaffe oguddako. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.